Akulira entambula y'emirimu mu kibuga Jennifer Musisi alangiridde olunaku olw'ebikujjuko bya Kampala olutuumiddwa Kampala City Festival ng'olw'omulundi guno lwakubeerawo nga 5 omwezi ogw'Ekkumi. Ku lunaku luno ategeezezza nga abatembeeyi baweereddwa ebbeetu okugguda ku nguudo begazaanye. Tubayita naddala abatembeeyi emmere ebyokulya bajja kujja beewandiise tubakebere okulaba nti we bakolera wayonjo n'ebintu bye bakola tebirwaze bantu. Musisi agamba nti ebikujjuko by'omulundi guno ogwokusatu byongeddwamu ebinnonogo omuli okulaga ebisolo by'omu nsiko, emisono gy'engoye, abayimbi n'ebirala ng'abantu bakusombebwa ku ggaali y'omukka. Tulina n'ebitongole bya gavumenti nga Uganda Wildlife Authority, Entebbe Zoo, bonna bagenda kubeera mu City Festival nga baleeta zoo wano, baleeta amazike wano. Atangazizza ne ku bigambibwa nti ekitongole kisaasaanya ensimbi z'omuwoomusolo mu bikujjuko bino, n'agamba nti ensimbi zonna ezikozesebwa ziva mu makampuni. Oluusi abantu batuga nti ate kakati ssente mu kifo ky'okukola enguudo lwaki muziteeka mu festival? Ssente ezikola festival zireetebwa bitongole eby'enjawulo. Ffe KCC yetukola wakukwataganya na kutegeka. Musisi agamba nti ebikujjuko bino bibeera bya bannakampala kukuza buwanguzi bwe babeera batuuseeko mu nsonga ez'enjawulo naddala ezireetedde ekibuga okwongera okukulaakulana nga ensonga lwaki baaniriza buli muntu. Ate ku ludda olulala abakyala okuva mu bitongole eby'enjawulo balaze obutali bumativu eri abantu abatyobola n'okubajolonga naddala abasajja nga babasiga ekifaananyi nti banafu abatasobola kukola mirimu egikolebwa abasajja. Bino bayogeredde mu musomo ogwateekeddwa ab'ekibiina kya Center for Conflict Resolution n'omulamu ogw'okukuuma eddembe n'okuwa obwenkanya eri abakyala n'abaami ng'omusomo guno guyindidde ku Imperial Royal Hotel mu Kampala. Omusomo gumaze ennaku 3 era nga gwetabiddwako abakungu okuva mu UPDF, mu poliisi, mu kibiina ekirwanira eddembe ly'obuntu, ebibiina by'obwannakyewa ne bannamawulire okubadde abakozi ba Vision Group nga kugenderwamu kulaba engeri abakyala gye balina okuyisibwamu ekyenkanyi ng'abasajja. Training security institutions ezikola ku butebenkanya bw'eggwanga, media, abantu amawulire, Human Rights Commission abakola ku ddembe ly'abantu. Mu musomo guno omusirikale wa UPDF Kano Rebecca Mpaji nga yakulira ensonga z'abakyala mu magye ategeezezza nti abakyala batono mu magye nga balina omukyalo omu ali ku ddaala eddene erya Brigadier. Wabula agamba nti ekyo kiva ku bazadde abatayagala abaana baabwe ab'obuwala kuyingira magye. Awo kiba kitegeeza nti abawala abato abandizze ne bayingira amagye ne bafugama ne balinnya mu madaala batono. Ye Dr. Moti Katebalire, kamishona mu kitongole ekikuuma ddembe, era wano asaba ebitongole ebivunaanyizibwa ku nsonga zino okulaba nga bikwasizza wamu ne gavumenti okukuuma eddembe n'obwenkanya naddala mu bakyala. Abeetabe mu musomo guno baweereddwa ne certificate okubasiima. Habert Kavuma ne Afuwa Nakityo be bakusakidde eggulya ino ku lwa Bukedde TV.